Yes. Olwaleero nga ennaku z'omwezi 9 mu July gwe tulimu wa 2026 Bukyanga eyaliko omubaka wa Parliament akiikirira Butambala Muwanga Kivumbi akwatibwa oba tukitwale nti nno Deputy President wa Buganda mu kibiina kya National Unity Platform tukimanyi bulungi nnyo omwaka guno nga gutandika 2025 mu January nga akalulu kaggwa naku z'omwezi 15-16 yawambibwa n'atwalibwa mu nkomyo era n'ateekebwako charges zino wammanga z'abadde agenda mu maaso n'okuba nga awera ennemba nazo. Kakati amalulu agaliwo ag'essanyu galaga nti nno omubaka Muhammad Muwanga Kivumbi amaze okubeera ng'aweebwa bbairo agalantingiddwa bbairo olunaku olwaleero mu kkooti era ebivuddeyo bitugenda okubeera nga tuyitaayitamu tukuba bibadde bitya. Owulira nti nno omuntu agalantingiddwa bbairo oyinza okiyita nti nno kintu kyangu nnyo tebibadde byangu kubadde kusikangana muguwa ate jjukira nti ono si gwe gusoose okubeera ng'aweebwa bbairo bamuwaako bbairo wabula abaana be bamukwata nabo abali mu myaka 16, 17, 15 abasinga baali tebabagalantinze bbairo kati ng'omukulembeze n'agamba nti nze okusinga okumpa bbairo ngende nga bano abaana temubatadde musooke kuta abaana abo then nze mundekeyo kiba kisoboka. So yalaga akabonero k'obukulembeze ng'agamba tagenda kubeera ng'akkiriza bbairo egenda kubanga emuweebwa ng'abaana be yali akwatiddwa nabo tebateebwa kuba baali tebalina musango baali balangibwa bwemage. Jjukira nti nno Muwanga Kivumbi ono kigambibwa nti mu kalulu akaali kagenda mu maaso mu mwaka guno 2026 mu January e Butambala district ye maka ge yali ataddewo kye bayita Tale Center ng'agenda mu maaso n'okuŋŋaanya ebivudde oba nomination forms ezivudde mu byokulonda byonna ng'agenda mu maaso n'obbikuŋŋaanya. Kakati poliisi oba gavumenti bwe yategeera nti noono agenda maaso n'okubeera ng'akola follow-up ku bululu bwe kubanga yali abakubye akalulu ng'akamaze mu bbinika ne bamanya nti ono tagenda kubeera mwangu wa kubbibwa. Jjukira sisitimu yaliwo mu mwaka guno ng'ogutandika ogw'akalulu. Akalulu kano kabadde ka byafaayo nnyo nti weyaba yawangudde si yalina olulangirirwa wabula oyo gwe bapointinze okuva mu gavumenti gwe mbamuwa gwe baali bagenda maaso n'okuwa kati weekiti wekyali ne ku Honorable Muwanga Kivumbi wabula olw'okuba nti yalina obujulizi bwe yali akungaanyiza obumumala okuba nga akeremingira obuwanguzi bwe gavumenti yasalawo n'eteekawo embeera n'emusalako era kigambibwa abantu 10 abattibwa mu kagajja mu kavuvungo n'ogezaako okubuza obujulizi gavumenti bwe yagenda mu maaso n'okubeera ng'okola ki ng'ekola. Okubuza obujulizi si kintu kyangu gwe omukwano gwange nga woolowooza. Okubuza obujulizi kikwetagisaako n'okutta ku bantu abamu kubanga abantu abasinga bwe batogenda kubanga obayoola ng'obamalayo. So ekikolwa eky'okutta kyali kikola kya ttabbu nnyo wakati mu nzikiza nga intaneti eggaddwawo nga tewali information esobola kubanga esheyalingibwa ng'etambuzibwa abantu bangi abaaluzinga obulamu bwabwe mu biseera by'akalulu ka 2026 mu Butambala district. Oli ku Yugi Update Civic osinzira obanga otuuliza gwe mukwano gwange atanatoyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otoyungako abali emitala w'amayanja ntegeezaamu abali mu diaspora Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia mbategeeza nti mukola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayingo gano naye gwe atanakubanga otwegattako nkutegeeza nti kirira wansi ekigambo subscribe kikoneko olwe ng'otweyungako mu abatanakubanga musharinga musobole okubanga musharinga akatambi kano kasobole okubanga katambula. Kakati wano gwe mukwano gwange ali eyampuliriza wano mba kugamba nti no wantu tuba tusimbule njagala olabe ekibadde mu kkooti n'oluvannyuma tujja kweyongerayo. Uliriza. Honorable Muwanga Kivumbi bamutadde era bamugrantize bail n'abalala abali ku musango ku fayiro y'emu okuggyako abantu abaana 5 bo tebabawadde because bail conditions zaabwe babadde tebazifulfilinze bulungi naye babayambye nti next week bagenda kubawo baapplyinge again naye bamutadde conditions ziri nti alina kusasula 10 million cash basurities bagenda kusasula 1 million non-cash bail then passport ye alina depositinga ku court immediately alina kufuluma wabweru wa ggwanga nga bamaze omuta then nekirala alina okureportinga mu kooti y'e Butambala buli mwezi ate ne wano ku high court era alina okureportinga buli mwezi wano ku high court agenda kureportinganga every last Friday of the month
Kakati omusango banagujjayo eri wansi nga bamucommittinze mu high court wajja okustoppinga okureportinga mu lower court y'e Butambala. Naye as per now zezo conditions za bail era twesinye bannange mwebale kusabira omubaka waffe president waffe deputy president waffe wa National Unity Platform leero afuluma, leero tugenda kutambula naye people power our power. Yes, alright. Kakati nno ebimu ku ebyo ebivuddeyo obirabye kamala okuwa n'akatambi akalala ne kubanga nkulyaza amaanya n'oluvannyuma tugenda okuseguka obulungi ng'omaze otegeera ekigenda maaso gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Tugenda maaso amala okuwa akatambi akalala ne kijjukire nti oli ku UG Update TV k'osinzira obba ng'otuwuliriza. Our power. People power. Can you be everywhere? Essanyu n'essuubi erizzaamu amaanyi ndowooza obirabyeko. Tekibadde kyangu omusajja atobye emyaka gy'amaze. Kati okuwaako ku details ko Muhammad Muwanga Kivumbi ono nga ye Deputy President wa Buganda mu kibiina ekya National Unity Platform. Ekifo ekyo nno kyaluma bangi abaali bakitaddeko essiira, bangi abaali bakyesigamyeko naye tebyatambula bulungi nnyo, so bangi abadde bamulimirira empinda. Ate bano basajja nnyo mu basajja era gavumenti ebeera ku bunkenke bwe babeera, ekyo njagala otegeere. Wabula Muhammad Muwanga Kivumbi kimanyi bulungi nnyo nti nno is a communist veteran era nga wa ludda oluvuganya gavumenti, ali ku ludda olw'opposition era former member wa parliament ya Butambala County yakagibwako omwaka guno era nga bbiddwa bubbiwa, ekyo tukimanyi. Era adiza yasavingako nga Deputy President of Central Region Buganda okumala opposition party ku opposition party ya National Unity Platform eya NUP. Tukimanyi bulungi nnyo. Abula nja bategeeza nti leero bulamu si bulungi, wabula tujja tambulirayo mu ngeri esoboka. Era n'oluvannyuma yagenda maaso n'okumanyikibwa ng'ali recognized ng'omuntu atatya era atiibwa ennyo atiibwa ennyo mu national security era expertise mu national security and public accountability. Ensonga ezo yali yazikwasiza kannabwala era nga teyeemutyamutya ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Ng'oggyeko development gye twakafuna ku ye nti yagalantingiddwa bbeiro, abadde tukimanyi bulungi nnyo nti atemeza mabega wa Mitayimbwa, wabula oluvannyuma lw'okuleetera ku International Criminal Division of High Court nemugalantinga bbeiro, kati alya buttaala era asambira mabega nga jjanzi, wabula bamutadde ng'amaze okuba nga asasula obukadde 10 mu cash obwa Uganda asobola okubeera nga agalantingibwa bbeiro gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Oli ku UG Update TV kwogera maaso n'okuba nga olisiivinga information tukyeyongerayo. Kati nno tukimanyi bulungi nnyo okumuwa bbeiro kizze buzi, naye abadde arimindingiddwa emabega w'Emitayimbwa oluvannyuma lw'okuspendinga mu kkomera ennaku 169 ng'ali ku remand, ng'ali ku kita lya prison, nga bino bigoberera okwatibwa kwe ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa January nga akalulu kaakaggwa omwaka ogwa 2026. Biki ebyakwasa Muwanga Kivumbi era ki ekyamuviirako okuba nga bamukwata? Kakati yo state egenda maaso n'okuclaiminga era ng'egamba nti yeenyigira Muwanga Kivumbi yeenyigira mu kuteekawo violence ng'ennaku z'omwezi
ezaali zikubibwamu akalulu mu January w'omwaka 2026 mu general elections, era nga ne violence nga kigambibwa nti yali ayagala kunyaga buwanguzi kuva ku state, era abadde ajja facing ogwa terrorism saako n'ogwa treason charges, saako n'okulumirizibwa okubeera ne bayita balumirizibwa nabo abaana 20 bye yali agenda mu maaso n'okubeera ng'akwasaganya nabo emisango. Bwe tuba twogera ku targeted attacks, state yagenda mu maaso n'okwogera ng'egamba nti emisango gye gyekikuusa ku Kibibi police station ne ku Vote Teller Center, era nga kigambibwa nti ebikola bye yagenda mu maaso n'okukolera ku Ttale Center eno byaviiramu abantu bangi okutwaliramu obulamu bwabwe, era ab'ekibiina kya National Unity Platform bakiraiminga nti nno abo baali bawagizi era baakubibwa ab'ekitongole ekyokwerinda, baakubibwa amasasi ne bafa abawagizi b'ekibiina kino. Kakati nno walabikawo violence oluvannyuma lwa Muwanga Kivumbi okufiirwa parliamentary seat ye ku independent candidate, naye abasinga bagamba nti kino kyalimu omukono ogwa gavumenti. Muwanga Kivumbi baali tebamwagalirako ddala agende maaso nakomawo mu kalulu mu parliamenti, kati nga balina omuyiyiza mu ngeri yonna yonna esoboka okulaba nga takomawo ki mu parliamenti y'eggwanga Uganda. Tukyagenda maaso gwe mukwano gwange ali eyampuliriza, njagala okukujjukiza nti oli ku Yugi Update Civic Osinziro bango otuwuliriza gw'atannatweyungako kkirira wansi ekigambo subscribe weekiri kikooneko obeere nga otwegattako. Bintu birungi si birungi gwe mukwano gwange ali eyampuliriza, naye nga mawulire ga ssanyu ku sayidi emu oba endala. Muwanga Kivumbi agalantingiddwa bbeero oluvannyuma lw'okumala emyaka 169 okubeera ng'agenda maaso n'okuweera ennemba n'ebisango byatamanyiiko mitwe n'amagulu. Kakati bwenjogerera ng'agalantingiddwa bbeero tetumanyi kikiddirira, naye wuliriza. Tujjukire bulungi nnyo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza, Muwanga Kivumbi, Mohamed Muwanga Kivumbi nga tannatwalibwa kubeera ng'aweera ennemba n'emisango egibadde gimutwaliddwako. Tumunjukire bulungi luddawa ndagala kunoonya history wano mbeere nga muba bulungi nnyo. Tujjukire bulungi mu landmark judicial legacy nga tannalabikako eri legal troubles, emisango gy'abadde agenda maaso n'okuweera ennemba nagyo. Kivumbi yasse kiwalinga history victory era n'afuna obuwanguzi okuva mu civil liberties mu Uganda. Kakati nno mu Rome ku musago gwe yali agenda maaso n'okuweera ennemba nayo mu constitutional case Muhammad Kivumbi versus Anthony General yasucceedinga era n'achallenginga sanction 32 akawaayiro ak'okubiri of the Police Act. Constitutional Court ruled era n'egamba nti nno sanction unconstitutional, stripping the Inspector General of Police of power, okubeera nga liberatinga prohibits public assemblies and political rallies. Yaguwangula Muwanga Kivumbi omusango guno. Guno omusango gwe yawangula, jjukira munnamateeka mu musango gwe yawangula nga tannaba kubeera nga atwalibwa emabega w'emitayimbwa. Kyo kino kikuwa akabonero ki nti abakulembeze baffe bangi nnyo abali abagenda maaso n'okuweera ennemba n'emisango nga tebalina musango gwe baali bazizza mu bulamu bwabwe. So kino kikuwe ekyokuyiga ggwe eri munnayuganda ng'obuusabuusa omukulembeze wo nga yagenda maaso n'okuyirawo omubiri nga naye mubutuufu gwe tolina kiwali omukoledde. Abantu bano ebiseera ebisinga baba basaana kubeera nga beebazibwa, baluŋŋamizibwa. Jjukira ekigendwa kya gavumenti kyali kyakusaanyaawo opposition bbanga lyonna ttono. Jjukira balangira ne bagamba mu mwaka gwa 2026
bajja kuba tebakyalina opposition, naye opposition bafuuse b'amaanyi era bagenda mu maaso n'okubeera nga bafuukira gavumenti eno akayinja mu ngatto, of which abali mu gavumenti baminisita, baadvisor, abakulembeze, ab'ebitundu, abamilitary officers. Ekintu kino bakirabira ddala bubi nnyo, naddala abo abalookinga for fame, ate nga ye Muwanga Kivumbi takifunidde ku fame wabula lwa kukola nnyo, lwa buvumu nakubeera active. Oli ku UG Updates TV kosinzira obanga otuwuliriza, tukyagenda mu maaso gwe omukwano gwange mpuliriza. Omusango guno gwe yagenda mu maaso n'okuwera ennemba nago, Muwanga Kivumbi versus Anthony General, baali bakugira okubanga opposition egenda mu maaso n'eraale n'okukola assemblies, kwegamba nga babafuukidde nabo akayinja mu ngatto, wabula Muwanga Kivumbi yawangula omusango guno era credit nebanga emuweebwa. Bino byaliwo nga tannagenda mu bigawa mitayimbwa, ebyo byonna mbikugambye. Kati no tudda mu maaso nga tutunuulira ensonga endala. Yakasavinga ebisanja bibadde bisatu nga MPs nga representinga Butambala County. Era yakyeyalingako Parliament mu Public Accounts Committee, PSC mu Central Government and Buganda Parliament. Ne mu Buganda Parliament yasavingamu. Yasavingako nga Shadow Minister for Internal Affairs era nga yali muntu aforcing okubanga ayogeza eddoboozi ery'omwanguka. Era n'aforcinga ku Defence and Internal Affairs Committee. Yatandika olugendo lwe ne Uganda Young Democratic Party nga tannajja mu kibiina kino ekya National Unity Platform, yasookera mu DP Democratic Party, n'ayanirizibwa era n'aleetebwa. Omukulembeze w'ekibiina kya National Platform ne kimwaniriza, emirimu ne giddamu ne gitambula. So gwe okugamba nti si muntu wankyukakyuka oba weerimba, kubanga aviirira ddala mu bibiina byolabira ddala nti ebimu bibadde bitaddewo opposition era nga babadde basajja bamegganyi bebikwataganyizibwa n'ebyobufuzi. Era yatandika olugendo lwe nga wenkugambye ng'atandikira mu DP olugendo lw'ebyobufuzi, w'oyo yogayoga paka mu kibiina ekya National Unity Platform. Azaawera ennemba n'eggwanga n'obukulembeze nga mission gy'aliko yakuyimirizaawo ggwanga lyattu Uganda, eggwanga lireme kuddamu kunyoomebwa, demokrasi yakomewo, justice, mbadde mulwanyizi wa justice, eddembe ly'abantu, human rights violation ziggwewo. Ate mu kaseera ke kamu kitulaba nga bamukwatira mu ngeri eri violent ennyo e Butambala. Gavumenti ng'egenda mu maaso n'okukola ebyayo, esobola okukola kyonna kyeyagala okukola okusobola okulaba ng'etuukiriza. Newankubadde Muhammad Muwanga Kivumbi ekifo kye kyatwalibwa naye tekimumalamu maanyi, asigadde akyali mukulembeze mu byobufuzi bya eggwanga lyattu Uganda. Newankubadde abadde akyatemeza mabega wa mitayimbwa, era yahandolinga bachelors ya degree mu economics okuva Makerere University saako ne master degree mu human resource management. Era ebitabo yabisomera ddala bulungi nnyo, era mbadde temulina kye mukola ki kye mumugambayo. Oli ku UG Updates TV kosinzira obanga otuwuliriza ebitonotono bye tusobodde okuba nga tubawaako ku muganda waffe ono Muhammad Muwanga Kivumbi. Tukyagenda mu maaso, oli ku UG Updates TV kosinzidde okuba nga otuwuliriza gwe omukwano gwange ali eyo. Tukyagendera ddala mu maaso, gwe atanatweyungako kirira wansi ekigambo subscribe nagambye weekiri kikooneko obeere nga otweyungako. Embeera ya ssanyu, naye ebiseera ebisinga wabeera ssanyu watera okubeerawo amaziga, we batebagamba wabeera essanyu
waleeta amaziga. Kakati teri abadde asuubira nti nno Mohamed Mwanga Kivumbi ayinza okuteebwa olunaku olwaleero agende mu maaso n'okubeera nga akakalabya emirimu gye. Jjukira nti okujjukizaako emabega gavumenti eya Mwami Yoweri Kaguta Museveni yali mu lukwe olugenda mu maaso n'okuwamba buli mukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform babaggalire wasigale nga tewaliwo opposition n'emu mu ggwanga lyattu Uganda. Naye ebisajja bano balwanye okulaba nga opposition esigalawo nga kalabalaba wa gavumenti okubalingiriza ebikyamu bye bagenda mu maaso n'okukola. Bino nno bye bibatta. Era tujjukira bulungi nnyo olunaku lwe gunabaweereza dda amawulire leader of opposition baagala mujja mu ntebe ye mu kifo kye. Bawulira omululu, abasajja balina omululu buli kafo munnayuganda kafuniramu akasimbi baba baagala bakeezibeke bakeddize. Kibayisiza ddala bubi nnyo. So embeera yeyo gwe mukwano gwange tukyagenda mu maaso. Nyongera okujjukiza nti ku Yugi Update TV oli gwatana toyungako ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otoyungako. Kakati nno njagala mbatwalemu kantindiggwa okyali ku Yugi Update TV osinzira obanga otuwuliriza. Jjukira nti nno mbadde nkugamba nga nyina bye nkuluŋŋamyamu nti gavumenti yalangirira okuweza omwaka guno 2026 tejja kubeera opposition era nga teyagala muntu n'omu agenda maaso nakubanga agivuganya. Era buli gobadde olaba nga ajjayo omutwe nga agenda maaso n'okuvuganya gavumenti eno, gavumenti ebadde eyina engeri gyemuteekerateekera. Kati bonna badde basuubira ab'amaanyi abayinza okuba nga babajjamu basobole okuba nga banafuya ekibiina kye balowooza nti no kyekikwatidde kati opposition ekya National Unity Platform badde bakigezezzaako nga basigazzaayo omuntu nga babiri ndowooza leader of opposition Joel Ssenyonyi saako ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Weewaawo Robert Kyagulanyi Ssentamu yawaŋŋanguka kati balabanga atakyali state gyali, naye ate leeta bagenda okizuula nti ate tebaabala kaali kafu Robert Kyagulanyi Ssentamu okugenda mu buwaŋŋanguke. Ate kino kyabazaalira buzaalizireenya. Kati nga kye balina okukola kwe kutagetinga nte leader of opposition. Kati batandise okutagetinga leader of opposition Joel Ssenyonyi. Era bwenjogerera bukulembeze bwe buli mu lusuubo ebigenda mu maaso mu parliament abasajja bamukiikidde ensingo. Tebatagetinze kifo kya leader of opposition, batagetinze Joel Ssenyonyi gwe baagala okujja mu parliament. Asuso balingiriza, asuso exposinga ku mize gyabwe. So nga ye Joel Ssenyonyi abagamba mwandibadde basanyufu, musanyuke busanyusi olw'ensonga nti gavumenti yaffe tugyagala nnyo era nga tugenda mu maaso n'okuba nga tugiringiriza. Wabula kino kye njagala okuteekawo kyabo bokka abagezi abanaategeera. Parliament emu naagirekamu abantu ababuyabuya ne mujjamu emijiji egiyinza okugenda mu maaso n'okutambuza eggwanga lyamuffe. Mba temulaze mwoyo gwa ggwanga, muba mulaze nti eggwanga temulyagala, temulyetaagirako ddala. Wegibanga emiti emito abantu abavumu basobola okuyimirizaawo parliament musobola okuba nga mubakiikira ensingo mwagala obbajjamu, mwagala obba eliminatinga. Kiba kikulaga nti kabonero nti gavumenti teyagalangako ggwanga lino era baagala babeere be baagala okuba nga batambuza ensonga bokka na bokka. Mbanga temwagala kubeera nga muli exposed. Kitegeeza gavumenti bino byonna project zigenda maaso n'okukola kulwanyisa buli bwanguzi mbu ate kola kibi ebyo byonna byonna ekola bya bwereere. Obanga osobola okujjawo leader of opposition olw'ensonga nti abalingiriza agenda maaso n'obba exposinga abali b'enguzi abakola biki sente z'omu bw'omusolo engeri gye zibulankanyizibwamu. Gavumenti nga gwe wandibadde osanyuka busanyusi gwagala okuweereza omuntu. So si ku bintu ebyo kutandika kufuukira kizibu ku sayidi yo. Wandibadde okyamuka nnyo nnyo nnyo. Ate kibazuukusa ne kibazibula n'amaaso ku ebyo bikyamu bye mbadde temulaba. Opposition ng'ali active nga olaba Joel Ssenyonyi kati emunaalonda opposition ge mwagala okuyisaawo ebiteeso n'okubba ssente z'omubi bw'omusolo. Eggwanga terigenda kubanga likikkiriza. Mujja kisalirawo nga mmwe mujja kukola yo decision. Mujja kudecidinga nga mmwe okulonda opposition nga opposition ya gavumenti. Awo democracy abatali mu ggwanga. Leka oludda oluvuganya gavumenti olw'okubanga lwakolebwawo amateeka gaabagibwa nga kiriwo ekiti basinziira ku nsonga nnyingi nnyo. Ti gavumenti erirayikira okubba oludda olugivuganya akalulu ate nga bwetunuulira buli koona beneficiaries zeekubidde nnyo ku saidi ya gavumenti omuli chief justice, omuli speaker parliament, omuli chairman w'ekakiiko k'ebyokulonda byonna byonna biri ku saidi ye. Kati awo opposition abatali favored. So ogwo mwaganya gwe wamulekerako okubeera nga akugamba kale biri byonna byonna obikozi obyeddiza
naye kino mukitambuze bulungi ngenda bateekako kaliisoliiso yo lead of opposition agenda maaso n'okulabalaba oludda oluvuganya gavumenti emirimu gitambula gitya. Oli ku Yugi Update Civic Osinziro bbanga otuwuliriza. Ntegeeza mmwe abali emitala w'amayanja mwe bali kwekumira ku Yugi Update CV gwagala osharinga gwatanatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga naawe otweyungako. Kakati olunaku lwali lutegeerekese nti Mohamed Mwanga Kivumbi amaze okuba nga agalantingwa bbeera aweereddwa bbeero era avudde emabega w'emitayimbo agenda kuddamu ali Butaala, wabula bamutaddeko obukwakulizo okuleka paasipooti ye ku kkooti ate n'okuba ng'akiika buli mwezi ku kkooti ku high court saako ne Butambala high court. Era kigambibwa nti okuleka kwe kwa paasipooti bagabeere nga bamumonitayizinga aleme kubulawo okugenda wabweru w'eggwanga Uganda. So ono tawolekeddwako yekka, wabaddewo ab'ebitiibwa abakulembeze okuva mu kibiina ekya National Unity Platform omuli Secretary General David Louis Rubongoya naye abaddeyo, omulimu bagukwakasanyiriza bulungi nnyo. Deputy President w'ekibiina omukyala kati ali mu buyinza Zedriga naye abaddeyo nga bagenda mu maaso n'okubeera nga bafuba okulaba nga omukulembeze Deputy President wa Buganda Mwanga Kivumbi agalantingibwa bbeero asobole okubeera nga addizibwa eddembe lye. Wabula abaana be yakwatibwa nabo tebagalantingibwa bbeero olw'ensonga omulamuzi agambye nti nno ebiwandiiko byabwe badde tebituukiridde, naye tebafaayo. Next week bajja kukomawo nga bamaze okuteeka buli kimu mu nkola, nabo bajja kubeera nga bagalantingibwa bbeero baweebwe bbeero basobole okubeera nga bakola ki nga nabo balya Butaala. Kasooke kuwe ku Secretary General David Louis Rubongeya ng'agenda mu maaso n'okuyozaayoza ng'alaga essanyu eri okuteebwa kwa Deputy President wa Buganda mu kibiina ekya National Unity Platform. Wuliriza nagambye oli ku Yugi Update CV. Olwaleero bannange tuli basanyufu okulaba nti Deputy President waffe Honorable Muhammad Mwanga Kivumbi aweereddwa bail oba okweyimirirwa wamu n'abantu be yakwatibwa nabo abatalina musango. Kooti yagambye nti abantu abalala 6 yabawadde bail actually just negamba nti sureties baabwe abo be baleeta bawadde beetaaga kutereezebwa, so bagenda kuleetayo abalala. So tuli basanyufu nnyo nti eventually bateereddwa, naye kirowoozeeko omuzungu kyayita bitter sweet. Tobeera musanyufu naye ng'eri ogamba naye ono baamusibira ki ekituufu. Ukimanyi bulungi Honorable Mwanga Kivumbi n'abantu bano baali badde tebali mukomera kubanga tebalina musango gwe bazza, tebalina musango gwe bakola. In fact abaali badde mukomera be babatta abantu e Butambala be baali badde kati kusaawa zino mu Kaguli, naye ng'ebya Uganda bwe mubimanyi bano abantu abatalina musango be bakwata okuva January babadde balinze ebbanga lino lyonna beewuba mu kkooti y'e Butambala ate nga bajja wano, naye twebaza Katonda nti eventually baweereddwa bail. Kyenjagaddemu nti omulamuzi ono kyakoze ekisanyusiza nti bano 6 tagambe nti mbagobye ng'ekitera okubeerawo mu kkooti, era tusaba ne kkooti endala zikiyige oli bw'aba oba oliawo waliwo ebibulayo mu biwandiiko bye mukole ki mwongereko mumugambe nti genda oleeta abajulizi abalala, genda oleeta abakwemirira abalala mu kifo ky'okugamba nti tukugobye. So tuli basanyufu, mukimanyi bulungi nnyo nti we twaviira mu kalulu Deputy President baffe 3 baali mukomera ng'omu ono yali abuzibwawo, acting president waffe owa Western Uganda yali abuzibwawo ne Honorable Mwanga Kivumbi ne bamukwata immediately ng'okulonda kwakaggwa. So yembeera eyo gye tubadde tutambuliramu ng'ekibiina. Tuli basanyufu nti olwaleero tugenda kubeera ne Deputy President waffe omulala abadde taliiwo, tutambuze emirimu gya struggle. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Yes, ndowooza obirabye bibadde essanyu jjereere gwe mukwano gwange, kibadde tekisuubibwa. Kibadde tekisuubirwa kuba abasajja kye baali baagala okukola kwe kuggyawo ekibiina kino ekya National Unity Platform nga bayita mu bakulembeze baabwe bonna bagende maaso n'okuteebwako emisango. Jjukira mu kulonda ngoba nkujjukizaamu mu mwezi ogwa January ng'okulonda kwakaggwa abakulembeze bonna bakimanyaako nti gavumenti erina olukwero bakwata. Abakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform bangi ne beesegula naye n'oluvannyuma baba trackinga ne babafuna. Buli muntu yakwatibwa, buli mukulembeze yakwatibwa ng'ensonga ki baagala okubasibya babateeke ku house arrest oba bateeke emabega w'emitayimbwa akalulu kagenda okuggwa
nga tebalabikako olw'ensonga baati ekyali kigenda mu maaso n'okuspreadingibwa ekya protest vote baali temanyi kyekitegeeza kati ne bagamba ani ayinza okukuma omuliro mu protest vote kubanga Kyagulanyi baali olwedde ye bamumanyi bamuyina olwedde bamuteekako gaadi bagenda muteekako house arrest kati nga bano abasigadde balina okukuumirako eriiso bakwatibwe bateebwe emabega w'emitayimbwa kakati kyabajja enviri ku mutwe okulaba nga bakyali kuwere ennemba n'abaana abakulembeze abatono ba deputy president baani nga bagenze maaso n'okubabulako n'oluvannyuma baabakwata naye ate omutwe omukulu ne batagukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe baali basuubira nti ali mu maka ge kumbe yatoloka dda kati kye baali beewala ate kye kyatuukirira wabula tulabye okusatira kwa gavumenti mu kubulawo kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu era gyali ku mirimu gye emitongole gy'agamba agenda maaso n'okubeera nga atanishinga ba government officers bonna agenda maaso n'okubonyaabonya bannayuganda abeefuula nti bakozesa demokrasiya abeefuula nti no bapracticinga lo nga bajjako munnayuganda eddembe lye ezo ensonga zagenda maaso n'okubeera akola ki ng'alwanako gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza oli ku UG update civic osinziira okuba nga otuwuliriza njagala nga sinaba akatambi kasembayo kulaga mbeera Mohamed Muwanga Kivumbi gy'abadde atambuliramu enneeyisa gy'abadde bamuyisaamu abantu enjayana gye badde bayayaniramu omukulembeze waabwe byonna ngenda kuba nga nkakuwa akatambi ako mu kusembayo wano naye kansoke tubeeko tuyiteeyite mu bantu baffe wano mu comment section n'oluvannyuma tujja kubeera nga tukola ki tujja kubeera nga tugenda mu maaso bateerako akatambi kakati wano Omala Lanash Omalalana Charles ogambye thank you honorable leader of opposition it's just a matter of time may the almighty God the people of Uganda in this trying moment Antizima Nasanasio ogambye CDF said that parliament is called of goons the time they called him to explain himself in parliament and now he is ordering them to remove leader of opposition ekyo kikyamu nnyo ensonga zino munda ze nti nno mugenda maaso n'okuba nga muzigoberera era nammwe muli balwanyirizi ba ddembe ku sayidi yammwe eyo gye mutamanyi gye mutalaba Ali Mashaba webale naye kubeerako oteesezza bani abalala abateesezza gwe mukwano gwange ali eyo Mukwaya Hassani webale kubeera ku UG update CV nkutumiddeko nkiwa ab'enganda bakuna ab'emikwano bakuwulidde tumusiime James webale naawe oteesezza obudde obusoma comments obusinga sibuyina nsomamu ezo endaba eziba zituukaganye Nakalo Saala webale naye kubeera ku UG update CV bannaaye mbaagala nnyo Kijoki Godfrey nawe webale ogambye ku mulamu ogwali ku gwa Ssemuju Nganda ogambye listen to this voice is my first priority not webale kuteesa Kijoki Godfrey Balyaya Kabenda Balyalya Kabenda erinnya siritegedde naye nga naawe oteesezza Maria Davidson webale kuteesa obubaka bwo bulabiddwako nga tukomekkereza tugende mu katambi kaffe ak'embeera z'omubaka Mohamed Muwanga Kivumbi deputy president wa Buganda mu kibiina ekya National Platform nga tumaliza katusomeyo abantu nga basatu Maria Nakabuye webale kuteesa ogambye
ogambye ebibbe tebyala. Okay. Tewakyali mataka. Ono Charles Byamukama ateesezza ku nsonga z'ebyokwerinda ogenda mu maaso n'okubba ettaka ly'abantu. Gahunde Livingstone naawe weebale kuteesa. Abooluganda abakono ab'emikwano mubadde bateesa balungi nnyo era nga muteeseza bulungi nnyo. Wabula ab'omukisa abasatu Nagawa Sali oyo teesezza. Gahundo Livingstone ozemu n'oteesa ng'ogamba where are you sibitegedde. Dina Vesi Dina Vance naawe oteesezza webale kubeerako. Wabula ku lw'enteeseganya ennungi ng'oli ku Yugi Updates nga kusinzira obba ng'otuwuliriza bw'atannatweyungako kkira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Abagenda osharinga kulayikinga n'okujja mu comment section nammwe mbaanirizaako. Kamateekereko akatambi ka muganda waffe n'oluvannyuma
based on what he knew and observed. While at Chira Police Station, everyone was required to record a statement. And in the presence of his lawyer, Francois Manda Saligo, he voluntarily submitted to the process. And started narrating the story as it unfolded. On the 15th day of January, 2026. And when we reached a segment where the police and the military murdered 10 people, in his house, the officer recording Who are you? I'm okay, how are you? You're fine. Muhammad Mwanga Kivumbi abadde alindirirwa era okwetolola kooti eno yonna eya Butambala ebyokwerinda bibadde binywezeddwa okuvira ddala ku ssaawa nga 3 ku makya nga buli omu alindirira akadde kano osobola okulaba nga abasirikale bali mu kubanga baggulawo enzigi oba oliawo omubaka Muhammad Mwanga Kivumbi abe nga aggyibwamu atwalibwe mu kooti. Oyo Muhammad Mwanga Kivumbi atuusiddwa ku kooti e Butambala era yoyo gwolengera awerekerwako abasirikali aba Joint Anti-Terrorism okubanga atwalibwa butereevu mu kooti asomerwa emisango era oba oliawo abenga avunanibwa. Twagala okumanya emisango kiddala egigenda okubanga gikakasibwa egigenda okubanga giggulwa ku Mwanga Kivumbi, but for now tusobola kakasa nga bamaze okumutuusa mu kooti bamusomera emisango oba oliawo nefula ku charge sheet oba olupapula okuli ebyo bye bamuvunaana nitulyoka tumanya ddala kiki ekivunaanibwa Mwanga Kivumbi. Naye nga yo poliisi emabegakawo yabadde etegeeza nti oba oliawo Mwanga Kivumbi alina emisango gyana okwenyonnyolako omuli obuvuyo oba oliawo obaliwo mu lunaku olw'okulonda. Mwanga Kivumbi akadde kano ayingiza